tugenda kuyita mu bwangu naye kandi ng'omaliriza ensonga yo ngende kubala kambalekere ebibuuzo byammwe bibiri Machati Richard Machati Serwadda ekimu kigenze wa Honorable Abdalla ekimu wa Commissioner Bamwine. Honorable Abdalla nga siniyinza okwerabira n'embita matamala akubuuziza nti gw'oli munnamateeka naye President yagamba nti mu Parliament mulinga bannakatemba mbuye byamulema okutegeera mu kusituka n'oyimirira nejjo yakyogedde huyo commission kusituka ne muyimirira n'agamba nti kati mukyebala ng'ababaka nti muli bansonga ekyokubiri nti bwe mumala okuyisa atunuulidde budget ne mulaba ebisaana nga mu ababaka b'abantu ne mugabye ebiba bikolebwa mu budget ye n'abigoba n'agamba njagala bwe nti nammwe ne mukkiriza kati mukyasobola okukolayo etteeka eriyamba munnayuganda kitereke komishona akugambye nti gavumenti etukulemberayo abalimi n'abalunzi naye nga abalimi n'abalunzi be bali mu buyinza ne tubeera ne disitulikiti ne ziwera nga mmeka ne bazisiba olwakalusu ndeezo bazigadde olwakalusu ng'abalimi n'abalunzi be bali mu control gavumenti ekyali mu control ekyo kyetaagisa okusiba disitulikiti mmeka okumala emyaka emeka ng'ate abalunzi n'abalimi be bali mu control maliriza ku nsonga eno nandisuubidde nti gavumenti ya Uganda yandirekedde awo okunyooma endowooza z'abannayuganda nti mu butazinyooma kikyentegeeza nti abantu bannayuganda ebibaluma oba ebiruma Kaddu Mukasa oyinza okulowooza nti kiruma omu naye ng'ate kikiikiridde abalala bonna. Gavumenti yandivuddeyo n'enkola era nagibagambako dda nga bakozesa ekitongole kye tulina ekya Government Citizen Interaction Center bandikikosezza ne kibeera ng'ekitongole ekigenda okuwulirizanga ensonga z'abannansi ate kikwataganye ne gavumenti okusobola okumalawo obutakkaanya oba buzimbye kiyinza okuziyiza bino ebiriwo kisobola bulungi for instance basekitto bwe babaako ebibakanya okiwulira kikyali kito ne bagenda mu government citizen no gwe government citizen kirobe wuliriza bw'omala okifuna nti kiruma basekitto kya busuubuzi kituuse ku bakulu abakwatibwako ate gavumenti kyegigenda nti egaane kunyooma ensonga ezo giwulirize ng'ekyali nto eyitibwa sekitto bagyogereko osanga embeera ndiwo kuba mmwe bamu kubakulembeddemu okwediima n'okwekalakaasa. Is it the only solution? Era kyabulabe nti oli bwe yawuliranga ekigambo kasiita ng'abavaayo mangu okunkolako mu bitongole nga bo balowooza tekiddako kunaaba kwekalakaasa naye eyo perception nfu kubanga engagements ezikolebwa abantu bannansi bolaba bafubutuseyo nga tebannakola kintu kyonna ziba nyingi nnyo. Mwami Bamwino yajjukirira ddala bulungi kasiita ng'etandika waaliwo oludda ye kwe yalinga ennyo olw'abatembeeyi era twalwanagana naye nnyo okulabika nti ne bambi naye musajja teyali nga ye musobya eyali omusobya yalinga KCCA eyalema okukola omulimu gwayo ogwa trade order ne bagabana streets ng'ezimu zifuuse za yellow ng'endala za green ate n'olulala ne Dr. Besigye ne bwe yajja ezimu ne zifuuka bbulu kati olulala ne lufuuka yellow kati nga mu buli ngeri yonna gwe Sekitta ali mu ndoto position ey'okukola emirimu oteekwa kulwanaganako n'omu ku side ezo eyo ne tujja nga tuvaayo. Njagala kukakasa teri kisse eggwanga lino n'abantu kututeeka mu myoyo gyekalakaasa nga bitongole kugaana kukozesa buyinza n'amateeka gye balina nga balinda oda ya president. Njagala kukakasa mu current standoff eri wakati w'abasuubuzi ne gavumenti ku nsonga y'ebizibu ebiruma abantu twali ku kino ekyakasembayo twakommunicatinga ne Ministry ya Trade Industry and Cooperatives mu September 2023 ne tugibulira ekikwata ku bagwira abatuuse mu buli district nga balejjesa naye ng'ebintu babikolera wano ne tugibulira obulabo buli mu ku bantu abagenda okuggala obuduuka bwawe nga bulemeddwa nga tebakyalina supplies ez'abantu abava e China abava amawanga nga amakole bagakoze wano naye nga tebakyalina
order trade order mu bayinza kukolera omuntu aguza gambutusi siringi 8 n'ogula gambutusi omutwalo gumu dozens n'ozitwala ku 8 n'asindika kakanta ng'azitunda 8 ku street w'otundira kibati gwe yakusuubuliza peeyi omutwalo ate ye azitunda ku bbeeyi katugambe 5000 copies pairs ku 8 kati n'akuwerekera ng'otikkudde mu store nassa wali akamotoka ng'atunda 8 kyokka gwe ogera kutunda mutwalo ozanyire wakati w'ebbiri ku renti magoba n'emisolo gya gavumenti ku dduuka lyo ebintu ebyo twabiweereza Ministry ya Trade Industry and Cooperatives mu September 2023 naye isa netugisonyiwamu ndaba ng'obunafu bwamwe kasiita I'm not inciting violence. Yes. Omuchina ajja atya mu kikubo n'apaakingawo akamotoka ke nga kaliko engatto atunda kananga ne isa namwe muyina abasuubuzi abo muli beebafu kwenkanawa okuleka omuchina temuteeka terikukkiriza teeka weeriri era ndimanyi just in case order eganye should we sleep 4 days ago ennaku nyezi yise n'abadde nfuluma ku gate nsanga omuwala nga munoonya kiwano nagamba tutunda kitchenware nti mwebandi maluka yabadde pakinze ebbali ati ne mukama wange nikoya nti genda muyite ani wandeetera musajja mu Egyptian vending aleso mu Misiri investor mu Misiri sebugwani ntaha no you have a work permit I said bring it which allows you talk no I'm very sorry it's not allow me talk. What are you doing here? Era namulise ku kiraroda. Kati sekitu ku level eyo omusasi bo. Yes. Our responsibility as government. Etteka tetusobola. In other words, olinga conceding anti mulemeddwa. No, siba kasita. Bali baba as government waliwo butwakiriza liberalization abantu bayibaka ku mulimu. Nibaluza nti kimu kiteereddwa. There are those which were allowed and which are not allowed. Thank you. Okay. Kati ensonga nga tuzisummarizinze ewa minister wa Trade Industry and Cooperatives twamulajanira ne tumutegeeza nti n'ekyokubiri ssebo ekitibwa minister yoyo oli wa finance kimenya mateeka mu mateeka g'ensi yonna aga GATT Valuation Agreement omuntu okuleeta essaati ye nga mpya nga yagiguze $5 noyisa polisi egamba nti teeka ku minzaani mpime essaati eyo omusolo gwa kiro ku ngoye guli illegal ne tujjayo obuwaayiro bwonna obw'amateeka aga East Africa ne tujjayo obwa World Trade Organization ne tujjayo ne article 2 eya GATT Valuation Agreement nga n'omusango gwawozebwa wakati wa Argentina ne America gwogerera ddala particularly ekikwata ku kya Uganda nga bwe yakireeta n'ekiteeka omanyi mbadde ndowoozaamu Haji Issa byemusuubula mubisuubula nabo babibalira mu kiro pieces invoice values the international accepted okujjako waliwo ebiri mu kiro ng'ebikadde kuba tebirina value eri definite n'ekintu kyonna ng'okisuubudde baga dolemu invoice era bw'obanga bagibuusabuusizza ogenda ku step 2. Another question. Mu nsi yonna waliwo abalala abasuubuzi gye babayisangamu nti ebintu byammwe omusolo bagupimire mu kiro abaali bagezaako baali ba Argentina nga bagaana America okutwalayo engoye ezo ezifaanagana mu kategori mwe tugwa negenda mu WTO World Trade Organization ne basawo akakiiko ne kakozesa article 2 ya GATT Valuation Agreement. Argentina ne bagigamba kyokola bwe muba muli mu protocol eya Latin America tekikkirizibwa ne bakisazaamu kati Uganda ffe twakiremerako ne tukitwala mu Ministry of Finance mukulu kaggwa Moses WTO amateeka gayo wano tegatufuga agatufuga tuli kati lwaki ffe tukola bya anti kakati nkubuulira omukungu n'akirabira ddala nga ky'omugamba kye kiri mu tteeka kye kituufu n'akugamba mu kolido nti mwami Sekito obuzibu bwe tulina president ayagala factory zikule kino ekintu kya president akiremeddeko kaakati tolina bwojja kujjawo omusolo gwa kiro nga eno native bwe mutuukirire mugamba engoye eziri wano zitutta ne mugamba
tewaliyo Kenya makolero, Tanzania teri makolero, lwaki muguleka kuffeffe abantu bavuwala baggwawo. N'agamba waaye musajja wammwe mumatize ne mugamba kunze naawe technical person wa ministry ani amatiza muzeeyi ti president baba ayagala ekintu mwami Ssekitto ekyo musooke mukireke. Kakati njagala okuba akafaananyi nze ndi technical kyenjogera nkimanyi. N'oli alina okunnyonnyola president ali technical bw'atuuka waali atidde tamunnyonnyodde ayogera bisanyusa kuba yategedde president lyekkolero lyayagala okuprotectinga lino etteeka teririkiriza ku kino ekintu kye tuliko kubanga twayisa dda nti 35% import duty yegenda okuba restrictive mu East Africa okulaakulanye. Kati yo Uganda negamba nti mundekeemu factory zange ziri bubi nnyo kati kansolooze ekyo oba $3.5 per kilogram whichever is higher ne tuleeta ku mmeezi etteeka erikiwakanya nga lya nsi yonna. Oli naaga totubuulira gwe mateeka ga nsi yonna genda ogagambe president awulire. President bw'otuuka n'okimunnyonnyola era omuntu eyasomye olwamaze okuddayo n'agamba but why are these people insisting if it is illegal? Omusuubuzi awulira president agamba lwaki bali balemerako ng'ate kimenya mateeka. Nona akugamba ekyo kintu kya muzeeyi wallahi nga Ssekitto boddayo eri abasuubuzi balyo bannyonnyola nga bafunye okubabuliddwa solution ku kibakutudde. Oyinza obbagaana okwekalakaasa n'olwekyo sandiyaggadde kati ekibuuzo ekyo kizibu nnyo kati bw'otokimanya bw'otokimanya who is fooling you walayiddeko oko waneno Ssekitto mpulidde ng'olayira toyinza kumumanya ani afuulinga hu kati Ssekitto bw'akitya nga bwe nnyinza obutamwogera wano ngaddiza ansa abasuubuzi kana abasuubuzi kye bagamba Ssekitto nti oba kaggwa ye mutuufu ono omwana yani ali PSST the economy that works Ramadhan president yamusindika nti zuula ekituufu genda mu bakasiita onyinnyonnyole najja ne tuminterpretingira amateeka n'agamba bawadde weekends omusolo gwa kiro gubenda kuba guvuddewo wakayita emyezi 3 bwe yadda n'agamba mwami Ssekitto off record ekituufu guno bwe kibanga kyali off record Ramadan Gobi mutaasi tokiteeka kale kankireke ku record nga bwe yakikuwa katukireke ojja kitubuulira naye kati obunafu bw'abakulu abalina amateeka ogannyonnyola muzeeyi ne bagatuulako bumuleetera okusalawo ekijja okwekalakasisa abantu kubanze mba ndi confident nti we naayogera gye bali nja basomera etteeka bambuuze mwami Ssekitto kye twogera kitumenyesa etteeka nti tekibamenyesa. Kati omwana agamba okwekalakaasa ng'amanyi nti mukulu Kasita teyatulimbye etteeka liri ludda ki ludda lwaffe. Njagala kwogerayo akalala kamu. Local administration cabinet etuula ne bayisa ekintu minisita n'abaga nti tujja baddiza ansa ng'ennaku z'omwezi 15 mukomewo wano nga yagenda amatidde nti abasuubuza ensonga zammwe zonna ze mwaseetinze entuufu n'amateeka kuba bateekamuko kasendi ne tulisaakinga bwe kimukibuuza n'aga nti omanyi mwami Ssekitto waliwo akagambo ke bayita collective responsibility kimwogera kye kituufu boosi akyagaanye kaakati tumatize mugambe kano n'abongerayoko ne ku maanyi bwe muba munaagenda mu state okunnyonnyola president akwongerayoko ne ku maanyi nti ne kano mukamugambe bw'anaaba akategedde kyongera obuzito mu documenti yammwe eri asalewo kati nkole ogwabwe at the end of the day president n'abeera mu confusion bw'ayita omu bwe yasembayo yatugamba ngenda kuyita abakugu ba revenue n'aba finance n'aba trade n'aba manufacturer bwe mba be muŋŋambye bituufu nkikutule n'abuuza bwe twali teyatuyita kubanga yali kulula abakugu be na side eri bwe yatuyita n'ayita omukungu omu sijja mwogera wano ku TV twali Kololo
namugamba ekintu kino abasuubuzi kye bagamba kimenya mateeka oba nedda. Koye. Wekiba pulezidenti mu East Africa ffe twasaba teyayanukula anseri agenda okuvaawo nga tamugambye pulezidenti yali atuwanga wiini bwe twali ekololo Katonda ow'omuggulu omuntu asinga okuba tekiniko gwe twali tubeesinzeeko ansa yagituulako bw'ati. Era abasuubuzi baali bagamba mwami Sekito tetuddangayo omusajja oyo ne mbagamba omusajja oyo tujja kuddayo tumunnyonnyola ensonga zaffe kubanga omulamwa gwe wabuuzizza guli nti lwaki abantu baagala ennyo okwekalakasa. Nobody wants omusuubuzi oyo omulaba gweoba olinayo mwannyoko ng'alina kyatunda agendawo oyimirirewo eddakiika 5 ogenda okulira nga abanne batandise kateni balambuzi obugambo bwe boogera bakuvuma oveewo kuba tebaagala kuluuzinga wadde 1 minute nga tatunda. Naye n'atuuka okugaana ngenda kuggalawo ennaku 4 nga talina na kyakulya atayagala kufiirwa yadde eddakiika 2 ali frustrated. Bw'ona omugamba judicial system case in reference tutwale ekyomusolo mu kiro bw'ona omugamba tukitwale mu court interpretation ya World Bank osooka East African Community mu Arusha bakole interpretation etteeka terikkiriza gwe privately kugenda oyita wa minister council of ministry etteeka likugamba olina ekiwandiiko ky'okiisa minister ne bakitwala n'okola petition mu Arusha onoogenda okufuna justice nga gwe wagwadde oli mantula. Nolwekyo omusuubuzi kyava agamba nedda oba president aganya okikutula oba finance minister eganya okikutula oba URA egamba tteeka lye ligisiba tugende mu parliament nkubulira ekiri mu parliament. Yagenda kibo. Let me tell you okujjako obukiiko obutono ennyo obukiiko obusinga obungi bwe mumala okusaayo petition akumanyi yakukubira Sekitto ekiwandiiko kyo kino mwakireese. No oliwa n'omusinkana kubanga oba oli awinza okuba omumanyi. No gwe tomanyi alwanyisa kino abasajja naye bateekayo akasente wano kino okubaako wekituuka muteekwa okukola ABCD. I have cases for reference. Zesinza kufulumya wano ABCD nga babaga kukola ki musupportinge biru ya mweno esobole okufe tubakwataganire n'abalala babaga mukwateko mu wallet. Kino ekintu kyangu abo tebajja kisobola. Ase tongamba Abudala sigenda ngambye pa mu kakiiko agakatonda mu ggulu obuzibu bw'osanga nga olina okuteekamu petition yammwe ebeera aligned basobole okulaba nga bakola etteeka nga bakwataganye n'abo ministry gye mukaayanako erireese. Ngenze waawo naye Babudala ng'ota